Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Mu butuufu mu byaddala endongo twateeka endongo bakapale baali bamperekeddeko abayimbi bandi butuufu baali bamperekeddeko kuba nali ngenda kulonkinga luyimba lwange olwa Siina Wannuma era lwe nali ngenda okulonkinga osegeera ono kapere tayawula atitegeeza kapale erinnya lyange yalijja ku nze osegeera gweze newankuba oluyi kapale nze sikufuddeeko naye nga Abannayuganda bannaffe tuli bubi era yono musajja gwe naleese okundongoosa omutwe era omulaba wadde nawanankuba naye musajja azze gwe naleese era musasula era wonawe musasula ssente koza okukwala ku mutwe gwange newankola byonna byakola naye musasula osegeera amatuuge gakolanga pikipiki kati manja muvugamuko naye nga bannange mwebale kuwagira Kapere okuba nti yasobodde ozaala naye Kapere kyatuswaziza ku kyo kati kuba tuli mu mbeera mbi tubanja sene gavumenti enatuwa ali ku mukazi bazaala obwana bungi tebalina byakukola kitosobola kufuna ku family planning mbwaggwe mutwe ogumulinga enkulukuku bw'ofuna family planning obutuka omukazi olwokuba afuna musoga musema mwino ozaala baamu amagezi tuli gavumenti enatuwa sente tozaala toyongera ku bwana nkwegayiridde ojja kufaana otulekera obwana mbwate tutandika okwetema ngenda labirira kanonda bire kale okimanyi n'abantu basuubiza Bannayuganda abantu bangi nnyo banyoonya abaana mu nsi eno. Osanga omugagga nga musajja mugagga muvundu naye nga amaze ne mukyala w'emyaka 3 naye nga tamuzaaliranga wadde ka bebi naye nze Mukama ekyabo kye yampa kanzaale Mukama yekka yamanyi ganzaale kubanga Mukama yamanyi kubanga senga teyali mama wange nange sandizaaliddwa. Kati kankubuuza onateekateeka ki singa omukazi kuba mukazi otakola nawe tokola nkimanyi onaabeera mukusabiriza paka nga olabirira abaana nze wadde Mukama enteekateeka wadde sinaabateekerateekera Mukama yamanyi nze omuntu Kapere siina kyemmanyi naye Mukama yamanyi abaana bange kibanabeera yamanyi obulamu bw'abaana bange yamanyi obulamu bwange yamanyi obulamu bwange Mukama singa omuntu ajja naga nti ku bwana bw'olina obuna otuguzaako akamu miliyoni nga 5 sisobola tuga baana bange sikutuga kutunda sisobola tunda baana bange sisobola guzayo kamu kokka situndira gavumenti nti obanzaale nguze gavumenti akaana kamu Mukama ekirabo uliddeko mwakazaana era omukazi ali lubuto kabeere Mukama ekirabo kyakuwa mu bulamu bw'ensi eno okikkirizanga bameka abalina abaana abalema naye nga yeegomba omwana omulamu mbutuufu kati goboddawo Kapale n'ogambuka Katonda uliriza Katonda yalina enteekateeka zange yamanyi enteekateeka zange ez'okuzimbamu ennyumba yamanyi enteekateeka zange ez'okugaggawala yamanyi enteekateeka zange abaana bange okubeerawo babaddewo batya gooza weebuuze Kapale emyaka 2 mbadde sikola naye Mukama ayimiriddewo mu bulamu bwange Mukama era ambandeetera Mukama abandeetera mukisa gwa Mukama bakutwala mu zzu bulijjo ne bakulambula ne bakusasula kabantwaleyo mu zzu nawe gendayo bakulambule nawe gendayo bakulambule nawe gendayo bakulambule kati gwe Kapere lwaki onfuukira ezzike Bannayuganda mwenna mu byaddala Kapale bwatyo bayogera naye kambagambe Bannayuganda kino
nti Mukama ekyabo kyakuwa oba olina okugenda nakyo. Ekyabo Katonda kyakuwa oba mu myaka 2 twale tetukola naye nga tuli ku muggalo twebaka waka. President tugondera ebiragiro by'omusajja, omusajja n'atugamba kino na kino, tugondera ebiragiro bye, tubeere waka, tetutayaaya, tetutambuza bulwadde, tetukola ki. Naye Mukama bw'abanga mu budde obwo, nze mukazi wange abadde anzijjako stress. Abantu bafa stress. Osanga omusajja anyonya ekyokulya naye nga ne stress talina. Bwanga nawulidde ebyennyonyi bino simanyi baataddewo ennyonyi okuva e Kajjansi paka Arua. Tosobola kulinnya nnyonyi ng'olina stress. Ennyonyi olina okuba ng'ogirinnya olidde okuse, tolina birowoozo bingi. Bwanga ojja tuuka mu nnyonyi ebuuke bweti mu bbanga, ozirikire bwereere, bakutwale mu bbanga, otandike okutuyanya kumukumu, neweebuuza kiki ekyakutuddeyo. Kati se gavumenti okubeera ng'egamba baasi baziteekewa. Baasi baziteekewa. Nebuuza gavumenti baasi baziteekewa. Uganda ba comedians abayimbi tetulina ssente, tetulina we tugenda zijja. Osegera mwe mwaguze ennyonyi mwazitadde wali Kajjansi zigenda kubuusa Bannayuganda zibatwala Arua. Arua waliyo Bugaga, waliyo ki? Oba omunaku alidde ki? Omunaku agenda kulya ki? Olinnye ennyonyi tolina stress, olina stress, ebirowoozo olina bingi, olinnye ennyonyi ogenda Arua. Ezo sere bazituwe, ezo balinnyamu ennyonyi bazituwe. Sege Bannayuganda twegemese obulwadde gye buli. Nze baŋŋema olwedde nze baŋŋema olwedde nze kigemeso. Olwedde nze Kapere nze kigemeso kubanga era ndeyogaba bwaki. Nze olwedde nze Kapere nze kigemeso. Kogooza oba onsubira oninda kuba bulwadde ki? Kirina bulwadde. Era abaagala obbawa omusaayi mujje. Nze mbawa omusaayi. Kati kankubulira ekiro gwangamba ebintu ebyo nze kkomera. Nze bizibu. Nze bulwadde. Osegera. Nze kigemeso. Nze kizibu. Osegera. Kati gwe ogamba mbu ate Kapere simanyi birwadde, simanyi kati gwe Kapere okwata ontwale mu ddwaliro oba okambe nti nkututte mu kkomera. Kale asibyo. Nga mutambuza bigere mugende w'omukulembeze. Okutambuza bigere? Mugende wa Genosale. Tugenda. Twagala sere tuli bubi. Twagala sere tuli bubi. Tufiira mu mayumba abalandiroodi batugoba. Abayimbi emyaka kati mutuufu ekisinga okunnuma. Ne mpulira nga n'obulamu n'ekyaye n'okwekyawa. N'ekyaye nze gw'olaba. Myaka 2 siyingiza sente. Nina abaana. Wuyo ntaddeko ow'okusatu n'ow'okuna agenda kujja. Era omwaka guno we guggweerako. Ngera teekako ow'okuna. Gavumenti oba enkwata enzigalire oba banjijjako Mama Trump gwe batwala. Siina kyakukola. Okola tiimu ya mupiira. Omupiira. Ate omupiira anti kati jjukira okuzaala kuno abantu abafa ffe tuzzaawo buzza abafudde. Nnyina okuzaawo abo abafudde. Kati gola abafudde kati nzizaawo bano abaana nabo bakule bazaale. Osegeera. So kati tetulina kyakukola. Kati tukole ki? Gavumenti eggula amabaala, eggula ebivu, ffe tukole. Wewe tunaabeera ewaka tugenda kuzaala buzaazi paka. Bw'omunaabanga mugenda tambula, ogenda genderamu eyo kale wa Genosale. Mwekyo ekyambalo kyo ekya red. Kala. Tululira eggulu. Eryo si limyufu. Limyufu. Eno kala ndi waddembe gyambala oba ndi waddembe okwagala kyenjagala okwambala. Kyogamba bakuba motoka nga myufu kiŋŋana kugivuga. Bino ebintu Katonda yabitondawo. Yabitondawo. Kyogamba Nawolovu takyusa kala. Tabeera mu kala yonna. Akyusa kala. Myufu, red, blue, green, white, apple, red. Osegeera. Kapere yagazaala bana bame. Nze kankole ebinyumira. Kankole ebinsanyusa. Nze kankole ebinyumira. Nze kankole ebinsanyusa.
Bazaala abaana bameka? Nze nebaza bannayuganda mwenna mwebale kunsabira. Mukyala wange yazaala bulungi nnyo, tekwali kumulongoosa. Ne Sala ze mwatusabira, mukyala wange n'azaala omwana wa buwala. Era kugamba omwana gwe nazadde wa mukisa myereere osegeera. Era mwebale tusabira. Era nammwe bannamawulire mwebale kubeerawo munjirawo omubiri. Nammwe abakyala munjiriddewo omubiri. Abakyala mwena ne munjiirako omubiri. Mugala kafere banange gwani yegwe kisajja gwe. Owaye tokwanako bbali gwe. Gwe tulyako bbali. Pate tuzirya abatukolera. Tuzirya. Naye nga mbagala nnyo bannayuganda. Naye nga mwe musinga mu kintu. Omukulu nze madde sinnakumaliza bulungi. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.